Okyali mu mawulire gaffe amalindire ng'era ekitundu ekyokusatu tukitandise n'emboozi ey'abatujju abagambibwa okutega bbomu mu kibuga Kampala mu mwaka gwa 2010 omwafiira ddala abantu abawera. 7 ku bano gubasse mu vingeero olunaku olw'enkya kkooti yakubasalira ekibonerezo. N'abasatu ababadde bavunaanibwa obutujju obwali mu Kampala mu 2010 omwafiira abantu 78 musanvu ku bo basingisiddwa emisango gy'obutujju okutta n'okugezaako okutta ate 5 ku bo bejjeereddwa okuli Abubakar Batemyeto, Dr. Ismail Kalule, Omar Awad Omar, Suleiman Mbuthia ne Mohamed Hamid Suleiman. Omulamuzi wa kkooti enkulu Owinyi Doro yasaze emisango gino egimaze emyaka egisukka mu 5 nga giwulirizibwa. Abawabi ba gavumenti abakulembeddwamu Susan Okalany, John Baptist Asimwe, Lino Anguzu, Thomas Jatiko ne Rachel Bikole be babadde omusango guno mu mitambo. Omulamuzi Owinyi asomedde bonna abasingisiddwa emisango obujulizi obuzze buleetebwa mu kkooti nga bubalumika okubanga be bakola obutujju buno. Bano okubadde Hussein Hassan Agadi, Habib Suleiman Joroge, Isa Ahmed Lima, Seleman Nyamadondo, Muhammad Ali Muhammad, Hassan Haruna Luima, Idris Magondu ne Mustafa Luima bagambiwa okubanga begatta kabinja k'abatujju ka Al-Shabaab mu mwaka gwa 2016 era ne batendekebwa mu butujju. Yadde nga abatano bejjeereddwa balabiddwako nga batwalibwa mu motoka y'ekkomera n'abo 7 abasingisiddwa omusango. Wano ebyokwerinda bibadde ggulugulu era nga buli omu abadde kutebuuke nga ne bannamawulire poliisi tebaganyiza kufuna bifaananyi bya 7 basingisiddwa musango. Ye Alaka Caleb abadde akulira bapulida b'abavunaanibwa ategeezezza ng'ensala y'omusango bwebadde ey'obwenkanya naye n'afunamu okutya olw'abataano abejjeereddwa okutwalibwa mu mmotoka y'ekkomera. And once you've been given a release order, you cannot be admitted to any prison facility. So I do not know where the prison's bus is going to leave these 5 accused persons who have been convicted and set free. Omulamuzi Owinyi ategeezezza ng'omusanvu abasingisiddwa emisango gy'obutujju okutta n'okugezaako okutta bwe bagenda okuweebwa ekibonerezo olunaku lw'enkya. Kinajjukirwa nti omulamuzi Joan Kagezi ye yali mu mitambo gy'omusango guno wabula n'attibwa mu bukambwe ku luguudo lw'Ekiwatule bwe yali adda ewuwe. Omulamuzi Doro Winyi olunaku olwaleero asaze emisango gy'abo bonna abagambibwa okubanga beetaba mu butujju mu kibuga Kampala mu mwaka 2010. Bano babadde bawerera ddala 13 nga 5 ku bo basangiddwa nga tebalina musango wabula omusanvu emisango ne gibasinga ate omu ku bo gumusinze lwakuba nti ye yawa abatujju bano ennyumba era naddizibwayo mu kkomera Ruzira. Ku lwa Kingdom TV Nasaka Joweria amalindirire ku kkooti enkulu.